Kadde coffee la chaba Sudan wachibulawa. Ya bei. Nenda tochikola. Kilala mmoja bakone Salvakir. Eno pesa si Salvakir, eno sebo yaba Ibu. Yeyo. Yaba Ibu bali aba Nigeria ababi. Ya Salvakir gone nakama samasa. Ya Salvakir budala, ya Salvakir ile Habitex. Zeze bon. Zinanja uko. Naye abaganda bangembandiza nnyo ku mando so kitana mwenda twenzebiri Cbsfm radio avoka abo mulembe guno bene hagutukwaza nga siguddako obula guno yagamba abavubuka ngo bawadde so naffe tusalawo tukyekwatire ngafa abavubuka envumulo yefe ebefe era we tuyingira bagamba bebbo bebbo bagambye abantu babononya abavubuka abalika avuka omulembe guno be yakwasa omulembe bagamba lindo budde buzibe bebbo zingira sawa mukaga west bebbo ogenda basanga naye bojja ku machango otagala ojja kugwa mu bantu nawe kenyini booteeka kasa ezo kawo yero gabo buli abo kutuyigiza gwego kamba ye muvubuka ono agenda okukwata wagasi ye abavubuka tebannajja naye nga tubadiza nnyo ku mando so njagala kubajjukiza ntulambula ne MTN yetekamu enzimbi MTN walutekamu enzimbi the official sponsors of Uganda Cranes batekamu enzimbi Uganda Cranes naffe batekamu enzimbi aba MTN ate bojjako MTN tulina ne baganda bafe aba Super Lady Black Shampoo muganda nge lwaki oba n'akaviiri akasenyuse wamukozesezaako owulira otya kati owulira otya kimulala obwedde wana bwe mpise bangambi oye mbirizo ngazo ndaba zitambuza obwedde wana buzanyira mu muli bugaba video tulungi tu amba ne Diani wabadde wano nabi akwatanga nsikatsa Diani olomviriza to damozi kwata mu kyesooka ekyoko bya Diani mugamba ate yekomeko Diani ina chayo nedda Diani omugenzi ndi muntu aina musai gwe bukola naye olunaku lwa Mande olunaku lwakubiri twalinde olunaku olwokubiri tuli mu lwakubiri atugenda kuwera ennemba paka ku makya niri muganda nange Danka nokuva eri Mitiyana kati ninyoka tujje abaana basinga abebuwale bavuga speed naye Amelia kyoya kuteesi ekyemwagala Amelia ina kyali wange mukwano gwange nnyo haino ina bachali banga nibikono janga abadala ina chali nakuba nti tutuna kusigana na chali banga go Sofia nani ati Sofia bude tutenga Sofia bude tutenga atubera kwetu njagala nyo Sofia tali kali Sofia aboyo tulabaganye naye sene mkwano gwango nacha kula kuva ku Delta Hajji ino radio yafe kuva nga tuchali ku Delta Sofia abo bambi kaja osi chaliwo Omonda Sofia chaliwa nyo kali gurupe ni muba chali bange atwa mulala waliwo mulala chali wange bamuyita bichusem ochali wange bamuyita umwala wodi nini gundo ngutwala baluli barwa nusula naka nusula ngwana we ai bateko kwa bemanyi kono odi na tunda biseke byerusa oyo na kula byo namulaba ne gundi ne Sofira na te yerusa oba nazifa ayo na nazifa yali saidie afune shiba yani na bakwano bo banji ndeka shiba atayino kwanja kulope wa bakwano bo yasinze nkagala kwagaza kashiba kyokubiri nyanze ko mu cyaro n'ensimbi mu mwami n'ebitoke ndabagenda ku Mitiyana Sogamba Danka noli mulimu. Ebyadala. Mwani. Ngena sinje. Kati mbade nakafuna wapenda mtani soteka roma. Nyarudi mbade ni mukasoli. Emitiyana. Okay. Nange nene tangauzi zange yo. Ziri maokota butambala. Ziri maokota abe butambala. Abe butambala bali mira butambala bayoleze tangauzi egundi. Bali mireri butambala nibazoleze maoko so weekend wetu badenta mulide mbaddeko mu kyalo Mitiyana kya mukisamu jjajja mulabye ko mulesali bulungi mwagala nnyo ayine myaka deje wana kyemyaka kireke wakati gweke nyeri okaddi kadaka ne okogera myaka jjajja woro ejjo sinze muzalo
sigomuzala anero gesinga kati nzo wabwo njogerera wantu alina emyaka 9 cyenda wamba ali mu nkaga musanga kati obadde otyaki nawe abasajja mutebi nakali olimba kati walebalemawo ndako jjajjawe baba era kanga omusanga mama we kati mami aleka kuba ali mu 40 ndako oli mu 20 nze ndi mutu yasi Kampala no kumugulosanya nendi cyana kito bakwa Kampala agendaka Kampala mvugamu bamende solo chikiriza ekyo ndi kitidaka naina aine myaka 2 ameli ya damu ndawe ku mwana manzi ndifani wa mwana tuli Cbsfm emando radio avuka bo mulembo omutebi lenga buchatu kyaza basajja yo tulina bakazi ali skin nganda kwa de bintu bya wacha ngende kwa skin sawa tangambia ono swabulu akuleted greens mbe bintu bya mbese maka bado banolida msikini bya bado bayise abireke kanga mukabira wa bado manyise nenga akutumide atade nyimba 3 mu nakulumu nagamba nti bana Uganda balondeko buli omuntu ayagala nyimwe tugamba omwana ali kuchona olunaku lwa leero tugenda kuona ku nsonga nyinyiko Ameli yono ngejja ali omukyala by the way twine ensonga tugenda okuona Ameli akalo tugenda kwongera ku nsonga z'omusajja abadde akabasemya omwana amulabye nabike badagamba nti oyo mwana waba wange biki story ono Hajjat tuyazaako abanga nti kigujja yegada ku mwana myaka 14 twina mwana gaina emyaka mwana muto 14 akwatugirabaawo yaje kulaga waliwo n'omuvubuka gwe bakutte yakwata ekifaananyi ky'omwana omuto nainadde ebbali n'agamba nti ono omwana emukwatako bukwasi neŋŋamba omwana w'emyezi kyemba nti ebiseera ebisinga nagamba enyoga gye tuyinza okyogerako eyinza okuba ndala naye Ameli oli muzadde oli mukyala oli muwala ti byonna bw'oyinza otuwa ekifaananyi ekiri broad kyekintu kiruma nnyo kiruma n'akirabye ate kibi nnyo eyo embeera egenda ekula kubanga olaba ogenda okwogera omanyi omuntu kyafulumya kyaba alowooza mutima kati ogenda okwogera ekintu ekyo singa bakuwa chance kati oyenkanankana neera abamukutte nakimwe tunabuuza ku bantu tunebabuuzaku Ameli ababuuza ku bantu bannange abawuliriza CBS babuuzizaako nnyo amannya bamuta Ameria Nambala mwebale kwewangalira ku CBS mwebale kuwuliriza mwebale kwekuuma mwebale kuwagira music waffe nga bannayuganda mwebale kwagala Ameria Nambala neyanze nnyo neyanze Ameria Nambala otambulira ekyaliiwo generation ayambadde atone wakyaliwo waliyo Chris Banina kyenjagala ku Ameria manya Ameria ayina omukwano gwaddala kituufu abakyaliwo ngako kyayo Ameria excuse madam tumanyi Luganda olumanyi buuza ku bantu buuza ku CBS ono wokyalawo wano obuuza ku bantu twabuuza era dde abuuza bulungi bubuuza nga abavubuka era tojja mubuuliza eri mu 8 abalungi nsanyusa naye nga mukutema vumba bumaze nsanyusa okubawuliza I don't even know how to do an introduction. No, you can speak English. Kasubire muri bulungi. Uganda. I'm so happy to see you. Uganda. Sorry to hear. Oh goodness, no. Gamba solution na bawuliriza bwenjogedde. Nga bwenjogedde labona. Dakali mwasomese. Tawulidde bwe ngambye nti mwebale abatuwuliriza dakali kimwogedde. Abatuwuliriza abalungi ku Cbsfm. Mwebale nnyo okutuwagira. Okutuwuliriza n'okutuwagira n'okutubeererawo. Personally, guys, a generation, so happy to be here. Tugenda kwa Malego Uganda sawa satu. Bamita generation. Yeah. Side no waliyo Chris Banina. Side eri waliyo Swabul owadigita bitandise katyo. Chris Banina ali afumba na abivaako. Nagambe ndongo gye nkubye Uganda. Ninga. Orukyeza okulaba Chris Banina, manya basinga bala Chris Banina one. Yaga mvubuka ali awo. Neso Banina yose emirimu mingi akoze. Ayimba ka bobo mpsembi wonfo na nig. Chef mulambo. Chef. Nesiri awo kumere ya gamba mutowe mbonze siddeyo dayo okole ofumbe na yensi. Uganda nakujja kubenda omuna ekitegeere.
Okay. Tugambo okay. 89.2 Cbsfm. Kati ninyo baganda bange tugenda tambula mu nyimba za Uganda. Yeah. When was your last time in Uganda? When was the last time? From when? Is it this year or? This year. I think Feb. Yeah. Oh. But I'm still here. Why are you asking me when was the last time? No, I've been following you. Mbadde following ku tipu nina sikula ba wano. Nyumirwa. Mulese. Sio program cha mande chinyumye. Gunya ngambye Ameli yangambye. Mbona zikirizo buza ya generation ekibuzo. Ojobo. Kakana. Ameli yangambye kiro kusoso okujja wano. Kiro kicho. Ninabo embadde olwaye. Ameli yangambye jenva. Ameli yangambye kusoso okujja wano. Sijja kwetonda. Ameli okakasa gwe gusoso. Sigenda kwetonda. Ate nga mulemeddeko. Gusoso. Bado wakwetondera Ameli nasijja. Naye ayina okweto banange kiriko nnyo kyokwetonda ono yakoze emisango yakola ki yankubira essimu nga ndi mulawudi mu bantu abangi mu mboozi mu kati kati zenga manyi njogera ne kyali wange omu ng'ate waliwo abantu nekinyiza era mbadde mu kunyiga nnyo amagala tumubuuza ku bitambudde mu wiiki kuba yalimu olwo byali bitambudde mu wiiki omanyi emboozi mu kati tukolera abantu nga tubuuza biki ebitambudde mu wiiki Watuga mulimu ebyamere ngachali wange amalo tu oludda lwe tuga tukole tugende mu maaso ko bokale Tekyali kibi. Tuwulire kusaidia just sorry. Akakane. Kati mbate makigambo. Danga sokosirika. Nene nizo basaidia Duncan. I want to hear you say. What do you about Duncan? Inze bingi byetunyumyanga omuntu oli ne mukwano gwo segera nyinza okuba ndi ne Chris Banina byetunyumyanga ntadde mu loud si byetunyumyanga manyi ndi munyumya naye yekka segedde buje kyasi ngokuluma kati Duncan mukwano gwange byetunyumyanga tunyumya naye kusimu si byenyumyanga ndi mu bantu true segera kwenjawulo ngene munaje muli abalimi At least ni mugambi oli mu loud speaker nenge nyoli embosi nga bwe sorry our generations kati salom how do you see this like bana babiri kibalimu oli side ki Duncan yetondere Ameri au ba Nanga kitegedde kyo akisinziira ne friendship gye balina kati Ameri ayinza okunkubira essimu you know asooka nambuuza Jenny are you free to talk and again kisinziira kyayagala okwogerako oba kitegeera ono teyakiŋŋamba owulira otya omuntu nakwata like nemunyumya nga abadde alala clarifications yonna nagamba nti natakugamba nagamba dde njagala kuwulira saidi yo ninga tagambye nakuteeka nakurecording oba kwa nakuzina amatuba recording ekyo kiba kibi abakuliddemu that's what we call consent oba abate yakubuziza nti should I go ahead ku recording oba kitegeera so Ameri akyasobola okugenda nawabira Duncan embozi ekwatunyumyako mbanjagala esigale on record tulime kwewayiriza kakati watya kankubuuze watya nga ekintu ekyo njagala kuwulirako kyali wange tomanyi nabba Ekisogedde bubafuna wompolereza naye nakola ki nabba kubanga singa yankubirako essimu wabbali nti ndakukubirako naye ogenda kuba ku mpewo kitegerekeka naye teri mukwano gwayinza kukola kintu kati singa nabba nga nyamugamba Duncan nga bukubidde kankunnyonnyole ebyaddala nabba baba tebansibye ensonga yagaliwe yalina ebintu bye bamukozi simanyi ayina omuntu gwe yategulako omuntu kati abemboozi mukati ge balese omanyi tuleeta emboozi ku meeza ezigenda okukolebwa nkola mulimu yakyaliwo ani yaleeta fayire emboozi yakyaliwo tusobola tumukubire tuwulire sayidi ye okitegeera nemukubira mala omukubira naatunyonyola sayidi ye netufuna enteesa ennungi anti nze byonna nfukamire netonde sorry
Nalekera okukolera abantu. Bannaye. Kale mwali bangi ndeka toliwo. Chali wange singa kugamba story. Nze bachali wange ne ofuka mpano wange olina okugamba ti Amelia story yawe. Ndeka nafuka bide. Okay, 89.2 Cbsfm. Emmandu is already above cover Mulebo Montebi. Go by the names of DJ Nick, Son of Music. Monday to Friday, tutabla naba MTN. MTN yeteka mwensimbi. MTN bateka mwensimbi. Ituwa ngatusolo kubela no every single day of the week. Nibaganda bafaba Super Lady Black Shampoo, gata kone Guinness. Tutambla nabo. Nituwa ngatusolo kubela wano. Amelia. Wita saja tutambla naba Guinness. Tutambla naba MTN. Chakunywa jizingo kuome. Juice. Soda. Oko bagine sagamba nti omusajja ali eyo ng'oli ateweyinza bulungi ng'ekiseera oba kakituuka mbooto osamba omupiira dakika bbiri oba okoye bagamba nti kwata kagine sinywa obucupa nga bubiri ka stout kabasajja kanywezaamu ka stout kagamba nti omusajja kakwata bulungi nnyo ebikya nekakabinyweza biti omwana agenda kusanga mu kisaawe ng'osamba Premier League nga bw'okuba omupiira omwana agamba nti weebale nnyo kyokoze Mukama akuweeremu omukisa n'olwekyo ate abakyala kagine small bagamba nti omukyala tekasumulula nti kakwata bulungi nnyo kasumula byonna ebyasiba bw'obeera mu kisaawe omwana agamba nti owaayi kisaawe kitugenda tutusambiramu nga kya muntu obazi era bagamba nti kakwata bulungi kanywemu egiraasi emu bbiri ebisigadde obibalekire Guinness bwetyo bwegamba nywa n'obuvunaanyizibwa muganda wange ate togula mwenge ng'oli wansi emyaka 18 Guinness tukutandike kusaba ndanga muntu by the way naliko Kigali eyo ni wali Kigali wala engeri gye batunda mu mwenge era kana twakatandika hati asobola gumpa utuma omwana omuto bamwabbia ni wano otuma omwana omuto ne bamuwa nze mutabani wange mutuma ku mwenge kya Guinness town pejja kala nazo nemba busala nasibira mu kyo by the way eyo nsobi abazadde batuma abaana omwenge eyo nsobi yaddala Guinness akuyamba mu kisaawe nga obyogedde Guinness ku basajja anywezaamu ogenda okugira ensonga z'ekisaawe ng'omwana wakuba endoobo omugabo gaye tugende mu maaso bagenda okulaba mu kisaawe balina kujjamu naffe okole ensonga bwezo ate bagamba ku mukyala esumulula byonna ebyasiba sigala ku side zombi kasumulula byonna ebyasiba era bw'okanywako bwoti byonna bisumulukuka ayinza okubuuza tunaasulawa akitegedde agamba amiina akube engalo ez'amaanyi okanywa noba disappointed gobadde osubira n'atajja tekalina buzibu kasigala kakwekuumidde waliwo ekintu kye nawulira oba simanyi oba kiringa neera Guinness nti osobola okukinywa ng'olina bw'osuubira kati obuzibu n'atajja mbwawe osobola n'okukwata ekintu kati ate Guinness kasigala mu musaayi ono Guinness mwenge kintu kyekyo kintu ki basajja bakimanyi oba tukimanyi obaleka bwekikanyejja bbolo nze nawulira mbu omusajja ayinza okukimira oba okukinywa nti n'omala otagenda kiba naye kati bwogenda batagenda kutta naye afuna kyakozesa omukyala omukyala alina nnyo ka Guinness smooth ka smooth ako kasumulula byonna nina mukwano gwa yangamba ddanka mukyemba nhudde ka Guinness naye omwana alayidde n'ayita n'ekyapa kyewawewaka owaayi ate abatanywa omwenge bo bakola bati kati mwemugenda sigala ku juice tewalita ate twagadde okufaanana ngammwe nga mugenda wasitabuwa bagende wasitabuwa ekitiko akasigala netokamu kyali waffe oyo tutambula naye kyali kyonna mbere zitabua mukyala nga Amelia tubadde tukyanyumya emboozi ninyina kusooka kati ninnyo emboozi ya Amelia mpanvu tugitandikirewa ya episode tandikira ku gundi kusizo emboozi tugitandika mu 2021 oba tugitandika mu 2010 Amelia alina emivuyo mingi bamusabako misibe bampayiriza
tutandikirewa wonna wojjukira oba otandikira ne oyina kitwasosokoonako wali mumanyengo kintu kimu ogera kitugamba nina kitenjagala okuva wa media ne generation kumboza eri gye mbagambyeko you ladies abaana aba wekituse ku level ey'okutyoboola abaana bayingiza mu ntalo za social media how should one use internet oba tutaleyo basics ezeetaaga oba kubanga kitatandikira kuffe bali tubuuza ti DJNet wali ku Cbsfm wakolawo ki eddoboozi olina bwe lyatu kuba kino wakirabanga kigenda ti Ameri olina obulamu tulivinga you a star generation you a star Chris you a star n'olwo obulamu omwana waffe nga teyandiyagadde kulivinga bulamu mwana we teyandiyagadde kulivinga olumu bulamu bo ng'ayina ayinza otutuuka mu maaso eyo napashuwinga gundi endala kari endala naye nga gwe yabimuyingizaamu oba bana bakwata entalo ne bazireeta ku social media n'azijja ku ggwe n'azi extending eri abantu bo. How are we going to tugenda kihandolinga tutya kati ekintu eyo nti muli bakyala kubanga ndaba ebiseera ebisinga so onyiza omuntu addukira straight n'agenda ku mwana n'agenda ku bazadde n'agenda ku musajja n'agenda ku mukyalawo. kyetulina okulwanyisa ennyo tulina okulwanyisa omuntu alekerera omuntu n'alumba omwana ekyo kyo tukyerwanyisa olw'ensonga fe abazadde tulina kyetwakyuzinga n'abaana baffe balina byebalikola ki byebalikyozinga so bw'oba tekiba bwakyabwenkanya kulemererwa nze Ameria n'onnumba omwana kati ninyo omanyi bannayuganda bakujjukiza kasoke mbajjukize kana tukomere Cbsfm twali tulina ensonga gye tugezaako okukwata Ameria twalina Ameria nambala olusoose okujja ono waŋŋambye ineetera Ameria olimba eno radio bene yagikolera ffe naye neweegwega paka kati tuni z'olina zino zonna Ameria twali tulina ensonga gye dankanoozo giwulidde bulungi nti tulina embeera eri ku social media generation nawe olwogimanyi njagala esaidi y'abakyala abasajja tuyinza okuba tulina engeri gye twandolingamu ebyaffe naye nina ekintu kyendaba ekigenda mu maaso ekikula abakyala be basinga oleeta abaana abato mu kamera Ameria otambudde generation otambudde ti naye nina ekintu kyendaba ekikula oba abazungu bakikontrolinga batya bo abaana bano babalekera amasimu naye ebintu ebigenda mu maaso ku platforms zaabwe balina engeri gye babyandolingamu gye babikontrolingamu ffe lwaki tweremererwa okontrolinga ekintu ekyo abaana bano balina ebigendererwa bye balina bye bajja ofuuka mu maaso eyo olumu ebirooto byabwe tubittira wano wansi ne tutta ebirooto byabwe omwana n'amaliriza ng'ali kati nina saga gye nalabye waliwo saga gye nalabye omwana wa senior 6 oba wa senior 5 gwe bawadde emmotoka nga success card ne bakireeta ku social media naye ate abamu nga bagamba boyfriend yagimuwadde nti mulimu ebintu ebimu omwana ayinza okuba tanaweza myaka 18 kutandika kwesalirawo nindaba saga nalabako saga ya niono omuvubuka Donasa atuuka ne ku extent ekyalira omuwala omwana omuto n'agenda ku visitation day ku ssomero omwana omuto ali biro 18 nina saga ndabye omuvubuka eyavumya omwana omuto n'amuvumira ddala yamuvumya yamwagombye omwana tayavula nakwavula omwana omuto imagine n'agenda life ekintu ekigenda okubeerawo for some good time omwana ono yajja kula abirabe molodike endowooza ajja kula nga musanyufu bamutandikira omwegomba ekintu kino njagala Ameria ontangazemu ne generation kuba naffe tujja tutangazamu nga saidi yaffe cause njagala nfune perspective okuva eri abakyala muli ku social media muli influential ate bangi abaagala
okubeera nga mmwe muli exemplary ti omuntu alaba generation omuntu alaba n'Ameria n'agamba njagala kubeera nga omukyalo ono baana bangi bali mu masomero baagala kuba basita abamu tebaagala kuba basita bamu babeera ku TikTok okwo kwesanyusa abasinga babeera baire ku TikTok okwo neyeesanyusa nagenda n'apostinga ka video n'akuba amazina ng'apostinga bimusanyusa naye akyandolinza atya balina beetaga guidelines okwandolinga social media nalabyeko wano Chris Bani nangambye waliwo oli omuvubuka eyavumye yagamba ye content we wakunyiiza abantu. So I want to have your side nyala funa side yamwe ekisookera ddala nze ng'amerera kye ŋŋamba tusooka tulina okusaba ennyo waliwo ebintu ebimu bye tutalinako control tuyinza okubeerawo ne tugamba bannange basibe ono banaasiba bameka ekisookera ddala omuntu asobola okukola ekintu nga ne bw'omusiba ne bw'omuvuma aba amaze okukikola kitegeera tusobola okugamba nti abaana kati badde ku social media naye waliwo time we yatuuka nga teekwa omwana alina okugenda ku social media kubanga lolo baasomera nga tulina okubalekera amasimu. By the way kalantini eyo yatuleetera ennyo obuzibu abaana okusinga okumanya nti amasimu nga tuwali option n'omusobola g'abazungu balina amasimu abaana bukyenkubuuza agwe kuntrolinga batya anti amasomero g'abazungu nago galina ebyago nga bo naye nze kyendowooza nti omuntu waba akoze ekintu bamukangavvule abalala balabire ku oyo era nga bwetwesabirawo because they are going to ask you because olaba no CBS nti already yagenda border to border wala abatufunia ku www.cbsfm.ug abatufunia ku Radio Garden abatufunia ku Simple Radio nti bantu banja bakuwuliriza right now currently naye bajjaga Amelia yali ku muzindaalo ogwo yagattako ki ebintu bino yalaba ebintu nga bigenda mu maaso bebityo abaana bana bamwegomba teyabawa direction anti abaana kati ffe ng'omuzadde okola ogugwo osobola okubuulirira omwana osobola okwogera n'omwana naye kati teeberezaamu omuntu eyavudde from nowhere n'akwata omwana wa munne atandika nakwogera n'amugamba ekigambo kugamba waliwo n'ekikusukkako kati omuntu bwati ogenda mukolera ki togenda kunenya mwana kubanga omwana tagendanga ku social media kitegera ate n'ekirala omuntu waba akutta omwana we kale tuyinza abantu abamu bagamba nedda abaana mubajje ku social media abaana temubateeka ku social media kitegera ebiseera bisinga abantu abatuliraanye oba abantu b'enganda baffe tebaagala abaana baffe kitegeera abalina obbaagala tebabaagala so kati osobola okugamba nti kati komwana kati nze for example nze abaana bange bonna birthdays wezituuka bantu balala bebampereza ne sente bebagamba bana birthday ya Trisha etuuse biki kati olumu bafuna emikwano baana bo bafuna ababaagala okwo kubona kina advantage yato kina disadvantage balina accounts ezaabwe kwange balina itira kubo bakyali bato so kati omuntu wamujja n'atandika omukola ki omuvuma naye nze mbadde nsaba omuntu waba akikoze bamukangavvule bamuvume naye nga wetwesabire era bamukole ne batamuvuma ne bamukwasa amateeka wagwe eyo case eba evudde ku muntu nga ggwe eba egenze nga ya gavumenti generation. Okay, so ekisookera ddala mbadde nyina kyenkugamba nti kiri kyogambye nti lwaki ensi endala ez'ebweru abaana okubeera ku social media kibeera controlled ebiseera ebisinga kiva ku muzadde kizibu nnyo omwana okukya ku makya n'akwata essimu neyeeteekako era bw'omusangayo ng'omuzadde omugjayo naye kubanga ffe tubateekayo weesanga nga the love for likes and the follow ate n'okwegomba okulaba abaana omwana wa gundi nga gyali ebintu bye babyagadde tubagulira amasimu tubagulira amasimu wabako nekibayita parent control nga gwe essimu olina ogicontrolinga ng'omwana programs ezimu taziraba apps ezimu tasobola accessinga kati nga TikTok as of now then nembako n'example gyenkuwa personally ndala nnyo okwekosa n'example nti bw'otumira platform yange siinaako mwana siinaako muzadde wange siinaako musajja wange kubanga namanyi ekintu kyennyingiramu apu gyendiko ngimanyi eriko abantu aba buli kika abantu kuliko abanyiivu kuliko abataasoma kuliko abalina enjala kuliko abantu bangi so nebesanga nga nze gyekyo nzinja kukola ekintu omwana agambe nti nedda obulumi katubutuuse ku mwana ajja buwulira and indeed abazadde babuwulira oba kitegeera so ng'abazadde ze kyensaba bagezeko controllinga access gye bawa abaana okuba nti babeera ku social media access kati abaana balina accounts
accounts nga balina tugeme TikTok account nga yaje running era omwana oyo oyinzamu advice ki? That is wrong. Naye kati omwana abeera bw'atyo era aba mukulu babeera mu myaka 14 kubanga kati omwana we 15 oba 17 aba akyali muto naye ate ayina kisense olumu aba mukulu ng'ojja asazeewo nga nawe n'omubuulirira tajja kola ki. Okimanyi muno ndaba abaana ogenda ku platform eyo n'olaba abaana n'otunuulira bw'oti n'olaba ebirowoozo bye n'otegeera nti ono omwana muto nno. Kati for example kati ababuulirira ennyo oba abakola ki kati Nicole ogenda mugamba kyakyali mwana muto nekiyasalawo naye Nicole si muto. I had them say she's 20. Nange ndaba 20 years omwana aba akuzeemu. naye tetali kukola ebikolobero ng'ali 15 Nicole yakola ebikolobero ati watuga Nicole ali 15 naye nga watiseka bagamba badde naye ebbanga asite simanyi oba agenda watiseka ali mu 15 kubanga ate watiseka babujulizi bagamba ngaekyana kyali mu gundi watiseka nga kyetiribosa nani kati olaba gye tugamba nti Amelia oyogedde nti yali twamulaba ekitegeeza twamulaba kibasobola abayamba ne bayamba ne bamutwalako mu ssomero ne bakola ki kyobola banga nze bagenza okuyamba nga kiri too late. No, tekyali late bannangaawo omwana etegeera kati ebintu by'abaana buddala bakuzeemu akatono abalinga 12 11 biki awe omwana bw'olina omutuuza n'omugamba kati tuyambagane nyamba nkuyambe oba ne maama yatakola mulimu naye neera omwana akusukkako n'okwongerezaako ku bazadde b'e Uganda balina fiya gye bateeka mu baana nti omwana tajja kubeera so open kunnyonnyola nti mami wano wentuuse ekino kyeri mukola omuzadde nawe novayo n'obuulira omwana we oba kitegeera tubeera ku buli obukamba obwedda buli kwate n'omulenzi nja kutta egenda kukuba nkufiireko kati abaana n'asigalayo nga yeekwese oba okiraba zembuto ezo ennaku zino abazadde tukyali bakambe bwetuti twakambuwala luli bakambuwalanga luli ayina kyayogedde ekitegeeza nti omuzadde olina kuba mukwano gwa mwana ti nina saga Duncan gye tuwogeddeko wano ey'omwami eya Hajji ne Hajjat nti omwana oyo singa yali mukwano gwa maama we ku mulundi ogusookera ddala okulaba muzeeyi ng'azze mu kisenge yange neddadi ng'akoze bwati ne bwati tekitegeeza omukwano ogukati naye n'omukwano ogwo tugenda guwanda kubanga omwana ate bw'omusembeza ennyo agenda funa ekyejo omwana temulabe omusembeza nze otafuna ekyejo abakyaliyo kati nze kankola kyokulaga nze mutabani wange otusanga ewaka mu nnyumba nga tunyumya oyinza okuza mu nju ndimu n'omuntu obubu kitegeera naye amanyi obudde bwa taata obw'okunyumya n'obudde bwa jjula amabukoledde okitegeera mufulufe muno kati kange nze nga bwendi wano nti nvaawo ku makya ye nze ntutuba nga yeebase naye ngendo zzuukuka ng'ennyumba gisimudde ngo kimu ekikoze nga bwekirina okukolebwa nga ne breakfast yakoze ate simugambye era bwayimaliza binakuyita naga breakfast yakoze namudda mu mbozi ya bulijjo omwana kyomuteekamu asobola okutambula nakyo ebintu bingi byendaba nebintu bingi binyane neewuunya waliwo amateeka gendaba naye kira abakwasaganya amateeka ga social media I don't know bagakwasaganya bulungi kwali waliwo omuntu ajja Amelia ne babaluka waliwo saga gye nalakulaba luli kulinga gye naakulumba nogangenda mulopa ddala really bikola ebyokuloopa bikola kwategeera naye omuntu nga tategeera kyobalaba nga omuntu okumulopa ku polisi sooka omuyite mutuule naye kuba nawona omulopa ku polisi nga tategeera tajja tegeera nze kyobola basitera kutwala abantu nti oba nkuyita neganebane tukoze tutya bajje mupisa booti Cbsfm twali tulina ensonga gye tugezaako okukwata Amelia twalina Amelia Nambala olusoose okujja wano waŋŋambye Amelia olimba eno radio bene yagikolera ffe naye neweegwega paka kati timu zolina zino zonna Amelia twali tulina ensonga gye Duncan ndowooza giwulidde bulungi nti tulina embeera eri ku social media generation nawe ogimanyi njagala esaidi y'abakyala abasajja tuyinza okuba tulina engeri gye twandolingamu ebyaffe naye nina ekintu kyendaba ekigenda mu maaso ekikula
abakyala be basinga oleeta abaana bano abaana abato mu kamera. America otambudde, generation otambudde. Tinaye nina ekintu kyendaba ekikula. Oba abazungu bakikontrolinga batya bo. Abaana bano babalekera amasimu. Naye ebintu ebigenda mu maaso ku platforms zaabwe. Balina engeri gye babyandolingamu, gye babikontrolingamu. Ffe lwaki tulemererwa okontrolinga ekintu ekyo? Abaana bano balina ebigendererwa bye, balina bye bajja okufuuka mu maaso eyo. Olumu ebirooto byabwe tubittira wano wansi. Ne tutta ebirooto byabwe. Omwana n'amaliriza ng'ali kati nina saga gye nalabye. Waliwo saga gye nalabye omwana wa senior 6 oba wa senior 5 gwe bawadde emmotoka nga success card. Ne bakireeta ku social media. Naye ate abamu nga bagamba boyfriend yagimuwadde. Nti mulimu ebintu ebimu omwana ayinza okuba tanaweza myaka 18 kutandika kwesalirawo. Nindaba saga nalabako saga ya niono omuvubuka Donnasa. Atukane ku extent ekyalira omuwala omwana omuto n'agenda ku visitation day ku ssomero. Mwana omuto ali below 18. Nina saga ndabye omuvubuka eyavumye omwana omuto. N'amuvumira ddala nanti yamuvumye yamwagombye. Omwana tayavula nakwavula. Omwana omuto imagine. N'agenda life ekintu ekigenda okubeerawo for some good time. Omwana ono yajja kula abirabe. Molodike. Endowooza ajja kula nga musanyufu. Bamutandikira omwegomba. Ekintu kino njagala America ntangaze mu generation. Kuba naffe tujja tutangaza mu saidi yaffe. Cause njagala nfune perspective okuva eri abakyala. Muli ku social media, muli influential. Ate bangi abaagala okubeera nga mmwe muli exemplary. Omuntu alaba generation, omuntu alaba n'Ameria n'agamba njagala kubeera ng'omukyalo ono. Baana bangi bali mu masomero baagala kuba basita. Abamu tebaagala kuba basita, abamu babeera ku TikTok okwesanyusa. Abasinga babeera bayive ku TikTok okwo neyeesanyusa. Nagenda n'apostinga ka video n'akuba amazina ng'apostinga bimusanyusa. Naye akyandolinza atya balina beetaga guidelines okwandolinga social media. Nalabyeko wano Chris Bani n'angambye oli omuvubuka eyavumye yagamba ye content we wakunyiiza abantu. So I want to have your side. Nyala funa side yamwe. Ekisookera ddala nze ng'Ameria kyeŋŋamba esooka tulina okusaba ennyo. Waliwo ebintu ebimu bye tutalinako control. Tuyinza okubeera ne tugamba bannange basibe ono banaasiba bameka. Ekisookera ddala omuntu asobola okukola ekintu nga ne bw'omusiba ne bw'omuvuma aba amaze okukikola. Kitegeera tusobola okugamba nti abaana kati badde ku social media naye waliwo time we yatuuka nga teekwa omwana alina okugenda ku social media kubanga lolo baasomera nga tulina okubalekera amasimu. By the way kalantini eyo yatuleetera ennyo obuzibu abaana okusinga okumanya nti amasimu nga tuwali option. N'omusobola g'abazungu balina amasimu. Abaana bakyenkubuuza bakuntrolinga batya? Amasomero g'abazungu nago galina ebyago nga bo. Naye nze kyendowooza nti omuntu waba akoze ekintu bamukangavvule abalala balabire ku oyo era nga bwetwesabira awo because they are going to ask you because olaba no ku CBS nti already agenda border to border wala abatufunya ku www.cbsfm.ug abatufunya ku Radio Garden abatufunya ku Simple Radio nti bantu bangi abakuwuliriza right now currently naye bajjaga Ameria yali ku muzindaalo ogwo yagattako ki ebintu bino yalaba ebintu nga bigenda mu maaso bebityo abaana bana bamwegomba teyabawa direction. Nti abaana kati ffe ng'omuzadde okola ogugwo osobola okubuulirira omwana osobola okwogera n'omwana naye kati teeberezaamu omuntu eyavudde from nowhere n'akwata omwana wa munne atandika nakwogera n'amugamba ekigambo kugamba waliwo n'ekikusukkako kati omuntu bwati ogenda mukolera ki togenda kunenya mwana kubanga omwana tagendanga ku social media. Kitegera ate n'ekirala omuntu waba akutta omwana we kale tuyinza abantu abamu bagamba nedda abaana mubajje ku social media abaana temubateeka ku social media. Kitegera ebiseera ebisinga abantu abatuliraanye oba abantu b'enganda baffe tebaagala baana baffe. Kitegeera abalina obbaagala tebabaagala so kati osobola okugamba nti kati omwana kati nze for example nze abaana bange bonna birthdays wezituuka
bantu balala bebampereza ne sente bebagamba bana birthday ya Trisha etuuse biche kati olumu bafuna emikwano baana bo bafuna ababaagala okwo kubona kina advantage yacho kina disadvantage baina accounts ezaabwe kwange baina itira kubo bakyali bato so kati omuntu wamujja n'atandika omukola ki omuvuma naye nze mbadde nsaba omuntu waba tukoze bamukangavule bamuvume naye nga wetwesabire era bamukole ne batamuvuma ne bamukwasa amateeka bagwe eyo case eba evudde ku muntu nga gwe eba egenze nga ya gavumenti generation. Okay, so ekisookera ddambadde nyina kyenkugamba nti kiri kyogambye nti lwaki ensi endala ez'ebweru abaana okubeera ku social media kibeera controlled ebiseera ebisinga kiva ku muzadde kizibu nnyo omwana okukya ku makya n'akwata essimu neyeeteekako era bw'omusangayo ng'omuzadde omugjayo naye kubanga ffe tubateekayo weesanga nga the love for likes and the follow ate n'okwegomba okulaba abaana omwana wa gundi nga gyali ebintu bye babyagadde tubagulira amasimu tubagulira amasimu wabako nekibayita parent control nga gwe essimu olina ogicontrolinga ng'omwana programs ezimu taziraba apps ezimu tasobola kuzakisesinga kati nga tiktok as of now then nembako neexample gyenkuwa personally ndala nnyo okwekosa neexample nti bw'otumira platform yange siinaako mwana siinaako muzadde wange siinaako musajja wange kubanga namanya ekintu kyenyingiramu apu gyendiko ngimanyi eriko abantu aba buli kika abantu kuliko abanyiivu kuliko abatasoma kuliko abalina enjala kuliko abantu bangi so nebesanga nga nze gyekyo nzinja kukola ekintu omwana agambe nti nedda obulumi katubutuuse ku mwana ajja buwulira and indeed abazadde babuwulira oba kitegeera so ng'abazadde ze kyensaba bagezeko controllinga access gye baba abaana okuba nti bagere ku social media access kati abaana balina accounts nga balina tugeme tiktok account nga yaje runningira omwana oyo oyinzamu advice ki that is wrong naye kati omwana abeera bw'ata era abe mukulu babeera mu myaka 14 kubanga kati omwana we 15 oba 17 aba akyali muto naye ate erina kisense olumu aba mukulu ng'oye asazeewo nga nawo n'omubuulirira tajja kola ki okimanyi mulondaba abaana ogenda ku platform eyo nolaba abaana n'otunuulira bwoti nolaba ebirowoozo bye n'otegeera nti ono omwana muto nno kati for example kati ababuulirira ennyo oba abakola ki kati Pritinikola ogenda mugamba kyakyali mwana muto nekiyasalawo naye Nicole si muto I had them say she's 20 nani nabanga 20 years omwana aba akuzeemu naye tetali kukola ebikolobero ng'ali 15 15 kunikojaga gyali bikola yakola ebikolobero ati watuga Nicole ali 15 naye nga bwakiseka bagamba badde naye ebbanga kasite simanyi oba agenda wakiseka ali mu 15 kubanga ate wakiseka wabujulizi bagamba ng'ekyana kyali mu gundi wakiseka nakyetiribuusa naye kati olaba gye tugamba nti Amelia oyogedde nti yali twamulaba ekitegeeza twamulaba nga kibasobola abayamba ne bayamba ne bamutwalako mu ssomero ne bakola ki kyogolaba nga nze bagenza okuyamba nga kiri too late no tekyali late bannangaawo omwana etegeera kati nze ebintu by'abaana abo ddala bakuzeekuzeemu akatono abalinga 12 11 biki awe omwana bwolina omutuuza n'omugamba kati tuyambagane nyamba nkuyambe oba ne maama yatakola mulimu naye neera omwana akusukkako n'okwongerezaako ku bazadde b'e Uganda balina fiya gye bateeka mu baana nti omwana tajja kubeera so open kunyonyola nti mami wano wentuuse kino kyeri mukukola omuzadde nawe novayo n'obulira omwana we oba kitegeera tubeera ku buli obukamba obwedda buli kwate n'omulenzi nja kutta genda kukuba nkufiireko kati abaana n'asigalayo nga yeekwese oba kiraba zembuto ezo ennaku zino abazadde tukyali bakambe bwetuti twakambuwala luli bakambuwalanga luli alina kyayogedde ekitegeeza nti omuzadde olina kuba mukwano gwa mwana nti nina saga danka gye twogeddeko wano kakiwa omuntu omulala example obutatambula yadde kataaba kayitibwa enjaga kasinga bagamba nti bwobanga ovumye omuntu nga tena kyakkoze bakwatawo mpaka omwaka gumu nga togenze mu kkooti kasa kibanga kiri
Wakutte nayo. Ngabakutte. Kati nomvuka mbo yetonda. Singiti byali bekende. Buli mmoja gamba. Nja chikola nja kwetonda. Kati nze naga ekintu kimu kati. Ayagala okubanti wano tulinawo bano. Oligwe kugamba nti wano tulinawo bano nkikoze kino okyegera. Nennyina ono oba gwempita bwati ali mu ntebe bweti. Okyegera. Bwebanankwata nja mu. Ayinayo gamba no. Ekintu ekyo. Nati waliwo ebintu ebisukka wano. Nirinda bende bw'oyogera bwoti olugga yajja n'antomera luli eri. Yambe mwega n'antomera. Nagamba Duncan. N'abana ngamba yavuma buvumi ate nga yantomedde. Ojobuze yantomera. Bakuba n'ekibuuko. Yavuma nga yantomedde. Ojobuze yantomera mu maaso. Naye kambabuzeeyo ekibuuzo nange katono. Okuwayiriza n'okuvuma olondako. Onvuma n'otampayiriza. Kintu ekyo kiri mu onvuma otegeera nemanya nti nedda anti bwakuwayiriza ali mu kuwayiriza gy'otali. Omuntu obanga ali mu kuwayiriza gy'otali buli muntu agenda kukulaba mu ngeri ndala. Omanyi lwaki atwogereyo ekyokulabirako nenge omanyi lwaki njagala nnyo ate omuntu wampayiriza nti mbeera happy ntegeere omunengamba nti atamumanyi obulamu amedia nga yakulaba obusungu bwange danga nti omuntu ampayiriza ninga nti ntegeere tamumanyi omuntu omu kibagologera ku musawo n'awaayo erinnya efu olaba omukyalo oyo ndowooza yamu ku bantu basinga obuma ku social media olya naye mama n'omuvuma ebimanyira kati aseka busesi naye mubulamu teri kintu kibinga kuwayiriza ate okuwayiriza kibyawudde ameri omuntu ayinza okusalako ekigambo nga tolinawo ogenda buli muntu ng'omunyo nti bakusalako ekigambo ekika ne kikukyawa kyonna nga tomanyi lwaki bakukyawa naye nga bonna tebasobola kugamba nti oli kino naye nga kyoli si kyoli bakikuwayiriza naye bw'ojja n'ovuma nti kulisikoma nnyoko ntegeera nti onvume ndi waddemba okukuddiza oba butakuddiza otegedde ate naawe neeke wansalako ekigambo ati mukyo nze omuntu onvuma sina kyenvaako bigenda mu maaso nga tubiraba bwe bakuvuma oleyinza n'okugamba nti gundi olwaki avuma munne naye bwe bakusalako ekigambo osanga omuntu ng'ayina ku mutima okimanyi nti neeka omuntu akusalako ekigambo nekikufaanana tambulangala nekikufaanana ng'akuwayiriza nekikufaanana n'okisikira omusajja omu bamugamba ojja n'okuzaala abaana bonna bolina sibabo nadda mumugenaga tebanfaanana nakyakasibabo olama oli akyogedde siba ekyalo kyona kitwala nti sibaki sibabe paka yatwala omukuomu agezaga babi nayenonye sente abaana benyini bagamba tata atubuusa abamu kati abasajja kati ngoyagala okulaba nga Duncan atabuse angeze n'omugamba Duncan ebyaddala Duncan namulaba Duncan takozesa bakyala akozesa bambi naye okimanyi nebo osula bukubya ate omusajja waaki naye waliwo kintu kyebakusalako ng'omukazi nekikumalayo nga buli ogenda olina okutandika okunnyonnyola ebintu tubijjewo tutya mukubanga ndaba bikula omuze gukulira ddala nesole gye mbadde ngoberera mabegaawo ndaba ameri ya kino waliwo yali ya Chris okuveneza kwere yali ya Chris nzize nziraba engamba ngeri tutayogerangamu naawe one on one njamufuna lumu manjagala nnyo ofuna nzi ndowosala omusango nga ndabye eno sayidi kati ngalo basitoleyo ne Chris yajjako wano yali aveera bugundi eyo Federation yali ava mu Federation yikalo yajja wano nemubuuza ne tunyumya naye ng'omuntu ayo kubanga meetings abantu bangi abatuwuliriza tebagamba Chris ali mu studio bagamba Chris Doni Chris noti nendaba nensala nentegera kuba nali nkuwulidde
nali ndabye live nga toli weka ataliiko nguwasaidiyo ningamba kati wenna mufuna ono netunyumyamu nentegere nga nti alina ensobi yalina ensobi si lwakuba nti oli wano naye yalina ensobi ye nagimugamba nakyankala nokyankalana mugamba naye olinamu ensobi ate nemugamba live kuba namugamba sina kyenkwetaagako nkubuulira mazima tutereeze wano na wano nangamba thank you. Obuzibu bwetulina mu bulamu singa tumanye ensobi zaffe byanguwa nze ensobi kati zomanyi lwaki nyongedde okwagala nnyo Duncan twogedde ng'abasaaga kati omuntu ayinza n'agamba nti nze mbadde nsaaga by the way nti gamba sorry naye alaba nga tetulina nnyo makulu agambirwa yaki kasita buli lwomanya ensobi yo nga tetweyongerayo kitegere kati ekyadon Chris kyaliwo ekyennyamba oluvannyuma ategeera ensobi ye era nambuuza oliriddewa nansanga ku Afro Park nangamba Amelia twali wano nangamba wajja nangamba byali byakaba nangamba nemugana naye olina ensobi kwatwanyumya on air etuva on air netudde ebbali mugamba olina ensobi nangamba nanga niweebale kati ate abamuli around ate naye twaliba tetukyukayo naye abantu abatuli around kati nze olaba Chris Bali nga talinakola kintu kyonna oba nga wakolera ensobi nze nsooka omugamba nti nsobi okitegeera kati abantu abatuliraanye wano olumu batuwaga ne tukola n'ensobi oba si kyensobi zijja kubanga tusobya mu kwogera ne mu kukola kintu ekyo bulijjo buli kaseera nkisaba Katonda nga nkama nsonyiwa tusobya mu kwogera ne mu kukola kati omuntu osobola okusobya tomanyi kati generation tayinza kusobya nga kyali wange nesimugamba mugambirawo nti nedda mukwano eyo nsobi okitegeera kati ku nsonga ya Don ye ng'omuntu yali abulamu just nga gwe wamugamba kubanga nze yankubira nera from nowhere nangamba maybe oliriddawo nange nemugamba ndi wano nagamba mutuufu yali nsobi ABC kitegeera nebiggwa kati simulinaako busungu taninaako busungu nekibba so singa ensi ebeera bweti singa tutambula bulungi nze njagala nnyo meeting olumu abantu netunyumyamu no bonga ebiseera ebisinga you just look at someone mutunuulira nemunyumyamu kati Amelia trust me omanyi just time and gitumaze wano olina ekizze mu bwongo obwo nebitunyumizaamu otegedde saidi yange omuntu alaga si mwangu wakwatagana naye omuntu ayinza okuba mwangu wakwatagana naye tigeneration bujjo mufollowinga ku TikTok yo ku social media manyi mbeera nnyo mu kamooli nti nabuuzaako mbadde nfollowinga content we ninga ndaba mulumba nnyo era omanyi lwaki nkuwadde time generation nti oli omukyalo omu gwe basinga olumba ku social media ate nga toli muyimbi toli muzanyi wa katembo wa firimu obwandowooza zo omuntu oyo olina omuwa obudde ekitegeeza oli w'amaanyi nti omuntu nga toli okitegeera siga nti olina bizinesi z'otunda ennyo naye owandowooza gundi kino bwekiti naye kino kyandibadde bwekiti but how are you going to shape it okukyongerayo nti omuntu basobola okukulumba kuba tebasobola teri muti gwe bakanyogera nkonyogo nga tekuli bibala bwena bwe omuntu nga bamulumba nnyo olumba nogamba naye lwaki bamulumba nnyo kantuneko saidi eno ti alliance kini omukwano gwange nire tutuula netunyumya akubiriza munonga nyamunga jantunyumyemu muga nekino nagamba naye nentegere saidi ye nintegera saidi ye nengamba nodde nobuuza bigayi kiri kitya lwaki bakulumba nnyo wano lwaki olumba nnyo notegera saidi ye bigayi nobuuza bigayi kale lwaki olumba nnyo wano olwalumba nomubuuza kiri kitya nagamba kino bigayi notegere ndowooza bigayi nomuga naye bigayi tuterezeemu wano kubanga nzijagala nnyo olumu okwatagana kati nemeya Walukagga we yavuddeyo mubuliri notegera nti Walukagga lwaki bamulumba nnyo wano
Noleka Walukagga wakiba mulumba nnyo wano. Walukagga naganti abanumba wano eno nomutegere ndowooza ya Walukagga. Nomwati Walukagga. Kolebwe tutele tuti. Kago manyo. Ameria. Ameria nambala. Nakamanya. Katigeza. Wemba simanya Ameria mbasajja kumanya. Ate oli omukyala. Abo ali naye. Nage simutegedde. Yabuli otie. Manyo Oluganda. Alumanya mbire muri. Mwasoma oli musajja bwe yivuga muri. Oluganda nalava kuyiriba kuswaza. Mpulire obasobola okwogera Oluganda. Ani abadde ayogera Oluzungu biddo? Ya yogera Oluzungu. Okwekutula okwekutula. Yekyawumwe ekyali. Mwagazire dashika. Oluzungu lunese n'entuuyo sooka omubuuzeko mu Luzungu. Madam Haye. Good, how are you? The way she has out. I wonder. Kati nabadde abikola atya musajja atwebitenda. Abadde ku sayini. Abadde ku sayini. Adakwesa sayini aguleje. Dankani. Yasobola sewonika. Ate wati wesimbye w'emiti yana wano. Agenda okula mu mpapula nga waliwo n'agamba now withdrawing. Yafuna kufuna excitement. Ngende Dankani. Kaka nyokoze ebintu ku nsi kuno. Ewe ono wagala wese emyaka nkaaga. Nagenda okwesimba yali esimyo nennegeje. Nakwega Kasente. Wayina Yonanze nabwe tugenda busobola omwegama obaddanka ne tumanyi buyagulawo. Ono yamayiko yagulawo. naye era mukyala tibatusinga. Nina ekigenda mu maaso. Otusanze tulina ekigenda mu maaso. Nogamba mbuuzeeko kwoli. Babuuze otosa tuyita kuno. Abadde ne kitawuluzi. Babuuzaako bayawo. Ameria namba omundu gwo obusuusu okujja. Era nze mbadde siri wakujja. Naye ndudde okulaba kwa Ameria nkuya muli. Ate nga yali mukwano gwange nnyo. Naye ntutte ebbanga ddene. Nga simulaba ne ngamba Ameria oba afaanana atya kati. Naye munange ofaanana bulungi. Ameria ofaanana bulungi. Amaaso gakuumire wano. Londi yakusubwa nnyo. Amaaso gakuumire n'okuge togenda yeeyo. Waliwo oluyimba lwa Walukagga olwanyumidde. Olupya Omwoyo gw'okulya. Olusala ekigambo. Omwoyo gw'okulya. Waayiriza naye bakuwaayirize. Okyewana olw'okuba mbega. Era awo obegwa. Olwo. Olubega balweki ombega bakubega. Omwoyo gw'okulya. Kati neeko okuba luyimba kinga tolumanyi na ttayito. Yawo yabigambo. Kyali wange mwenyimba nzanye okufa. Aluzanya naye zaleta bwewudde. Yawo yamu kagambo kali. Embala ya neeko erina gyeraga. Koma wano. Okujjako mmwe abatakola photographic interpretation. Naye bw'obanga oyogeza ekifaananyi. Ibo. Neeko ayina olugendo. Yogeza ekifaananyi. Enkofiira gyala. Muyibu. Enkofiira gyala. Kanzije me yasoko tumuzo tunagenda mu maaso. Banne mbalamusiza bannayuganda mwenna abali ku CBS 89.2 tuli wano n'abavubuka bamwe ab'omulembe Omutebi. Naffe tuli abatakyali bavubuka kati. Tulina ensonga. Omukyalo yomuyita Generation. Omutegedde ndowooza kati. Generation ku TikTok. ndowooza iya. Mbeera ina TikTok ndowooza kati ngenda mu bufuna. Naye tukomaawo. Yakikomba emirundi tujja kuyisamu obugatto. Wama generation bano abantu baleme kukujja ku mulamwa. Bw'oba owulira nga Omusajja Muganda. naye kati bano olwali lw'abano bajja ku mulamwa.
So bave ne kujja kumulamwa kumutunuulira mugi Abeera generation okusinziira ku bizibu meya byabadde nebyayiseemu oyinza omubonekereza bakuba ekifaananyi Uli kumando so eno agulu kuzime mazengere amayengo jegabana gakutuka kaoli Mathias Walukagga anyoterera Mathias ozolo yimiri aboti bikono no yibali kawo ngo yimiri dai national amazo kubuza na media namba kumola bako ziramo kizike cyane wili aboti bikono no yibali kawo ebirala byonna byandibadde si bizibu era singa asanzemu kati kangezengani nga kyandi akoze limanga ngani teyali naye kubeero omwana alina empisa n'ameriyo tabulala abantu abalina empisa bayina mabega anti olina empisa nati Walukagga n'abagambye bagamba mbugire tubadde tuwogerako wano nti ebiseera bisatu tulaba abantu ne tubajajinga ku social media kati mbadde si meeting ako generation ninga mbadde mulaba olumu nalanga bamulumba oli amulumba ekitegeera nindozala bali tomu meeting ngako nika tulina perspective ina ekifaananyi kirala kyofunye muwadde haga naye ngatekolese ekimu afukamidde n'ambuuza mfukamidde kubanga banasajja tukuze tubalaba yeah legend bamurespectinga Kele ndio injizaka lokuba. Izo zo kumagondi. Amoto. Twagaye. Twagaye twagaye okuba izo mulubuto. Gukuba bikoni atenya mulubuto. Yamasima. Okuba bya mulubuto. Ndio bomulabo bubwana nawe. Tokalaba ngakana kato. Lekalawe. Sikana kata. Katona laba mubiri. Analaba mubiri. Katokola biyito. Ate nyina ne kala nikentero ko some videos zange aina kayimba ke akaita ekimansa nako. Akayimba ko zanyo ko some videos zange. Naye tokubaza mulubuto. Omanyi? Abakazi balina teke ya. Balina byagobako. Balina byagobaka kuita leje. Atani kugamba tata. Aliyo walakana nakito yera. Tata. Nasanga ko omwana omukazi nagamba Kenzo. Banayo oli wadda kayimba ko nganda kawulira. Aba kumaze. Nenga batimugamba. Nine chipse. Alina abana babiri, omu wa myaka 9. Mulaba myaka 4. Aba kumaze Walukagga mumaze. Ya Walukagga wagambira kale kayimba ka Abdumras. Enkulu tenywa. Sakala mumpe mule ne. Kati ninyo. Amela ina chayo. Neke nation ya obuza omwanga ka. Okuwa ilize no kuvumulonda kochi. Omvuma. Niko kwanza kimanyi. Okuwayiriza kinene. Okuvuma bali mayamba ayiriza nsanyuka ningamba tamanyi. Andi okuwayiriza tekukoma okuwayiriza. Yakuwayiriza Okuwayiriza abagenza kuonoona. Ayinza okukwaliza n'abanagerera n'obisanga Amerika nga bakuwayiriza. Naga nti neke mubbi oba musezi. Nzabamanye ekitu. Bonfanga n'ogamba tumbavu toyina magezi. Ekyo nekigwera. Nzabamanye oli akuwayiriza ne bakutta n'okutta. Bakuwayiriza neke be baalimu. Ate era batwayiriza okusibya n'okusibya. Neke batununya abawayiriza naye ate abavuma bangi. So it is understandable. Neke singo ino oluyimba lw'omwoyo gw'okulyawo n'olukwo. Era nno by'obuuza byonna biri omu. Ndeduzanya. Naye waliwo avuma nga tawayiriza. Bagenda mu nnyumba y'akafeero ne bafuuza mbu abafu abali mu iti babangana. Tebasangayo yadde olugoye olukadde nti olwamuvumba mufulu yayo. Nanti ye yali amanye ekituufu.
ndizo bombayiriza nga manyikitu ndegera byamuluma nnyo neka fero bamuvumanga ku stage era fe batuvuma no ku stage tebituluma neka chewera bidde nayo kutuwayiriza kuluma nti omuntu ebisebe singa basobola siba omuntu emyaka ngeji bagenda kwanza bambi bali nete waliko basoma myaka ebine bagamba kale badde bamuvume vumbi South Africa wali omusajja gwe basiba emyaka kuba 17 nga bamuwayiriza nti yatta omuwala yali girlfriend we kumbe omwana waliwo yali amubbye n'amutwala bagamba yamutta n'omubuuza bana yamwokya n'amusiba 17 years ng'ali mu jail kati oluvannyuma after 17 years omwana n'akomawo Walukagga tonyumya mbunyumya oli ne bamuta nsoma political science legendary kati okumuwayiriza myaka 17 gyamusibye naye singa oli bamuvuma buvumi yani safari ezeki kigwera nze nebwonvu ate nebosukka kunvuma n'onkuba ngatopayiriza tutambula na MTN osobola kunkubira omanyi ndi gye bankubye osobola kunkubirawo noba nga gwotegedde nti onkubi Walukagga katujje kati nini bale tutambula na MTN everywhere you go MTN bitamana tuline Walukagga side eno tulina na generation eno side Ameria Nambala ayimba na myuka abawala balwaine ngiri bafananyiza mu Walukagga obulala bamufananyizo atanaba mutakyalabika no Walukagga atawone atabatula wakati ndi mufirika tuline generations nedankanya mitiya na Ameria generation emboza atandise dda ozana amanyi manyi Walukagga njagala kubuuza olina generation si oba generations ayitwa generations omuntu omu yatukikia generations ye bwe yeeyita okigamba omuntu omu ali mirundi ebiri ali sinjula ate pululo Ameria sokolege meyo buyegera kusubira tawanja yajanya okutegeera ebintu tebabanga bansomesa bifu munanga ate abasomye obukulu bwe bati bagala yotegeera olina omunyonyola bwe batuuka awantu olina okumanya ati kati bali mu kusoma ate bagala kubageenya meya mwagadde agambe generation ngana ajja kusoboka sokola interview yabwe okwateera oyagasage ojja kiwulira abantu abasomye obukulu kuno si kusoma bukulu kuba kwongerako kyonna tekiri ojja kusanga omuntu nga zeeyo osoma masters ogandi gundi ngaasomye bukulu era abasomye bukulu nedda kwongerako anti kakati natandise nkuga nti tukuze tukulabe kiriza ebimu kubikwatako tubimanyi Mathias yakuja kwa microphone generation inakuja wamako kalikodika kajemu tukateka ndi akuzatula tutambulidde wamu omuntu wagamba nti watandikira nali nkulaba watandika butabisi ye ate ng'alaba bajja kwesobola naye nedda omwami ono omulaba munnange inspiration nene ku bantu abato twalabako ku mbogo ng'azikuba naye kati omuntu akola speech nawe n'olya ng'amaanyi gakuzzemu wankubirizanya abantu okusoma
ekigambo kimu singa mbeera ne campaigns zino omwami ono mba muteeka wano ku front line bamulabireko wandisemu nze ebbanga lyonna mbadde nnyimba mu Luganda ngenza okutandika abantu okumanyako nti oba nasoma nga nyingidde politics siyimba nga luyimba lwa Luzungu akati embogo nazikubirawo mu Luganda mu interview adakulaba mu interview tutambudde ffe n'olugendo myaka gyegimu just a fan ayagala ennyo kadongo kamu ate nkola new research to be honest with you with the type of content that I do nekirala wala kyetuyita spoken English netwala ne grammar kati gwoyina ka spoken in that nze naawe twatwoge tusobola okutegeeragana osobola okubuuza nti where have you been IBB coming statement eyo nchamu nenkitegedde nti obadde nga obadde oli so kati spoken yaliwo naye kati olaba ekintu kyongeddemu omuliro kati waliyo Amelia soke tuveeyo amatudde wano Amelia byamukeddeko ye Mathias olukakadduka ekibabu Amelia agenda maaso kanve ku Amelia generation wamma mujagala okutegeera kansoke nkuzeeko emabega enkwatagana yo neshiba mujja muti okukwatagana neshiba waliwo omukwano omungi gwendaba waawo makati Shiba muntu mulungi ate njagala nnyo abantu abalungi mulungi mu ngeri ki mu byempisa mu ngeri yogamba kati nga for example kati nga nze nina mikwano gyange abayimbi oyinza okugamba nti kati nti Chris balina muntu mulungi okitegera ndoza naye muntu mulungi gy'oli nnyo kati bwekugamba nti Shiba muntu mulungi era oba olina okukimanya nti oba mumpisa oba mukyo muntu ki muntu mulungi ahuliriza wa advise kwegamba tuyambagana mu bintu bingi njagala ontangazemu idea eno ogijjawa ya baby shower omukwano ogwo abatamulaba I don't know eya baby shower no size nagireeta naye lwakuba nti Shiba yagalwa abantu bangi ba creating a WhatsApp group adingamu abantu bangi nga okusingira ddala waliwo ab'ebweru waliwo abawano nze in fact nayingiramu naluvannyuma nga banoonya ani anaamuleeta ali ku ground ali ku ground kati niwabaawo omwateza nti omuntu ayinza okutuletera Shiba muntu omu gwayinza okuwuliriza media wenjagala onzirizeyo emabega omukwano gwammwe bw'otuuka ku extent eyo gamba nti Amelia asobola omuleeta anti abantu munnange abantu bakwatagana ate abantu bintu bingi nnyo ebikola ki ebibagatta olumu byogerwa olumu tebyogerwa okitegeera kyekituufu ekyo nti abantu bakwatagana mu mikwano olumu ebimu byogerwa bintu bikola ki tebyegerwa naye ogenda okwesanga ngwenga kukyolina omumanya nti mukwano gwange kuba tukwatagana abantu bakwatagana mu bintu bingi oyinza okugamba nti omanyi kino nyanguyira kino tukwatagana mu kino asobola okuadvisinga kino asobola okugamba bwekiti kitegeera naawe osobola omuadvisinga kubanga olwawo okusanga omuntu akusinga erinnya kubanga nyinza omusinga emyaka naye ansinga erinnya ayinza okuwuliriza kyomugamba kitegeeza mba mukwatagana kubanga olumu abantu abalina amannya abo abayimbi abakabi nnyo kizibu omuntu okubanga tebulanga abantu kibalumya olutwe nti bakwatagana ati nange neewuuza timubanna kati ninyo katojje wano makati yatawuluza Walukagga ne generation wacha wewe naye nze neyongera bagamba mwebakuba obugato sirimu Duncan njagala ombuliza Amelia nambala ekibuuzo abe yasaanye omutwala wala njamuyise ku mpimpi olwo byali bibungesebwa ngaera bitambuzibwa ntena omuntu bwe yabba kati tusoke tugendeko awo washiba tukyali washiba tusoke tugendeko awo mbu Amelia asanga omukyala nga yeekomedde ebbaawo ng'amunyiriza okufa obufi Amelia n'agamba omwami
Lwaki sikwetwalira omusajja mukazi agenda okuddamu okunoonya omusajja alaba sinapu kyali alaba nga mu kifuba kya Amelia mwasula baina ensonga zange sijja kwegana naziwulira Walukagga tewaziwulirako oli abeera mu kanso Amelia tusoke tudde ku nsonga eyo koze ebiseera ebisinga wekifuna okuva ku muntu yennyininyini gwe bakyogeddeko oba gwe bagambye tinze ebiseera ebisinga olaba Walukagga bwe mubuuza sijja kumwogerera bimu nti alinayo basho kino nekyo nja kwogerako bye mmanyi naye ambuulire kati Amelia mbadde mpulira olina oluyimba olupya nze ngoberera nnyo endongo olina oluyimba olupya naye n'emboozi eyo ebaddewo iwe brand mbonakana akayimba namyuka babadde agamba oli neyabbako omumwami era ogiwulidde mbonze namubbala kuba namyuka kati oba oli muddugavu ekintu kino kiri bwekiti omanyi nga bw'ogambye okuwayiriza kuluma naye tetuba tetulina kyakikolera kitegeera waliwo emboozi gy'olabira ddala nga naye olaba bakuwayiriza kubanga omuntu yenna tosobola kugamba nti gundi yabba omusajja w'omuntu n'otaleeta musajja nti ono gwe yabba kitegeera wamma Walukagga ekintu kiri bwekiti oli agamba nabba omusajja we omusajja tamuleeta ate nagwe nabbire omusajja tera kumuzindaalo mpolampola negwe nabbire omusajja takola ki so kiwulidde ekintu ekyo nokwebiri nedda mbu muganda w'omukazi mbu yali mbu omuwala simanya omukazi yafuna omuntu gwatuma sisita we wajja mukwayanireko batuma ndoyina amakaga wamenyamu abitegedde gwabitegeera namubufunza okizingiramu n'ogamba sijja kunyonyola ABCD bampayiriza era abayimbi nti abayimbi mukumenya amaka g'abantu mubeerisa nkuli mu abayimbi n'abasajja bennyini abayimbi abasajja namwe mwemuli si bayimbi amuzaali muyimbi naye ng'ekyo kyo mu bufunze nga njogera amazima bampayiriza kubanga singa tebampayiriza kati abantu tubaayo n'abantu kati manyani kuba Amelia oli mukyala muzadde kitegedde bagamba oli yavaayo n'agamba mbwoli yatuma abafamire ye nanga agenda njogere amalawo amakaaga Amelia amalawo amakaaga mbu omukazi atya okujja n'omusajja atya okujja naye omuwala omukazi yezuule kino kyobaddemu oba ekirala nga bagamba omenye amaka g'omuntu ogamalawo danga niwawulirako kyebaga nti baleeta bujulizi baaliwo omukyala n'asindika audio ng'akaaba kintwalidde omusajja biki kati audios ne zisooka ewange bano nga bakyetegeka kuzisindika bakuŋŋaanya bujulizi kati nembi bateerayo okitegeera ndowooza ge kazannya akapya ennaku zino naye nga bawayiriza obituufu bawayiriza kubanga omuntu atawayiriza avaayo n'agamba Amelia kansooke embeera ku saidi ya Amelia omuntu avaayo n'agamba Amelia ava ku musajja wange Mathias ebintu bino obiyimbyeko mu nnyimba ze tali lumu bbiri Walukagga bukyayimbako kiba kimutuuseeko ekyaddene tulinda kyaddene akayimba kaddene naye ngaebisigadde bw'aba kiri yakiyimbako ekyaddene enga weekiri ekitawuluzi kyatannayimbako mwe tannabakifuna anti Amelia njagala okukiryalinga kubanga ebiseera ebisinga nti olaba abantu bano omuntu ali ebweru nga tuvudde mu kusaala omuntu ali ebweru bw'awulira nga njogeddeko awulira ekigambo ekyo olumu babira ku social media kubanga buli mu yefuuka bunnamuwulire munnaye mu Uganda yaffe tibwakira ku social media akyola mbu kyaddala mame Pauline kwali era ali mu kubyogerako ne Uncle Bob Mpima mzee Kabindi London mzee Bob Mpima London bamundabire tannabatugula tiketi za Walukagga oyamanyi kyakola nabaffe amanyi tugamba mugenda gera mtu teboki omusajja wakuba essimu nga awulira muli kumpi nti omuntu wawulira emboozi ng'eyo
nti yetaago jikiriyalinga nti okubyerera mukamwa ka Amelia nti mbangi mbadde mbiwulira era bwenti mbadde mbiwulira that's why nkugambye nkuyise nganja kutunyemu nti ntubudde tu meeting akubayira we nti tu meeting etwogera mbadde nze nkulagira mu distance mulabira mu distance nawe mulabira mu distance ate kisoboka njagala nnyo embozi ngizo labe ekuze oli brand oli mukyala muzadde nti nga ndaba kiyinza okuwanvuwa nga bwe nkugambye omwana oli omuvubuka yavuddewo n'alangira omwana nti ekyana ekyo nekikwatako kiwedde waliwo wakalabika video nti omuntu ng'oyo nti ebintu bino biwanvuwa nti emboozi ebadde oli n'agamba nti Amelia yakola ekintu kino olina abantu boinspiringa naye bwekifuna okuva mu ggwe kiina kikikiryalinga bamuwayiriza that's all obukakafu obulaga nti bampayiriza n'omusajja yennyini simumanyi n'omukazi yennyini sikolaki simumanyi kati kiringa gwe omuntu n'ava eri nakanye n'agamba waliwo yaŋŋambye nti gw'omanyani bba wange omutuufu singa baleetayo omukazi nembuuza bwe njagala nemugamba n'omumanyi n'aŋŋamba awo nalibadde ŋŋamba munayegenze soka tusibe sister we era kati Amelia kyalina okukola kukwata bbaawe namulaga ensinti ono yewange naawe yewuwo ayinza okubanga bamuzanye kandi wafazala nyo utawe mese amazali afa nyo utawe mese nafa Walukagga ondekadiya Walukagga janja amazali kandi eyo omuntu wagamba nti neeke wabba essimu yange ng'omugamba yino Samsung S21 yiyo naye yange yali tekino ng'empaka zivaawo kitegeeza sinze nakola ki Amelia yowulidde baawo wali obuuze ensi yono wooli gwagamba Amelia nga sinabakwerekereza sinagetonda nga sinakwe omanyi ebiseera ebisinga tuba tulina ekitwogerako wanene oyingiza abantu abatabibaddemu oyinza olina famire gyotayagala eyingire mu bintu bya mu business yene ya entertainment olu business ya entertainment oyagala bakole ki bagingire mu bintu business ndala olina business endala z'okola kubanga kumanyi omukyala mukozi buli kimu bw'oyagala okyawula so gakyakoze bw'okimanyi aŋŋambye nkwate owange mbagambe yono ayinayo wabula naye kankikole ogera kikola kankikole wanje Amelia oli abantu abatasobola kulaga Chris tasobola wati otandikira tasobola kulaga Amelia generation tasobola na kati gwosobola kale mwogere yenyowo wange ati tuli kumpewo ngenda tukana muganze kumpewo Amelia obadde kyatula kati ninyonga zina kugenda mu liyo olipo lya producer olipo lya producer liwa olwo namyoka bamwita kosi yani Nesim hata video Edwin Poe sio na shooting a video awandika no wandike nyimbo video ati yaluwandika audio yawandika olima ngani namyoka kwesani Sami Beguddeko Sami Chris ya little luyimbo lwali Chris nendo mugulako luno luyimbo lwangamba ku Chris olwali mu studio then no yangamba Chris yangamba nti ndi oluyimba baligiza yengeri gyemulaba nti yamyoka anawuliranga lwakikazi alo nendo mugulako yangamba ku kulima nanga nolimba lyadde enkola nga lulungi nendutunza omukyalo gwe nalutunziza nga lulungi nendumulekera then nakola luli olulwe olwagundi olwakasukaali kasukaali kituufu bana bayagaliza ono so abendi kati nnyo ntangaza mukuba ku mboozi ya Shiba oba ebiseera ebisinga olaba wetwavudde wali tulina wetwakomye enkolagana yo ne Shiba y'omuntu awa surprise ku Shiba omuntu wemumanyi Shiba ali crazy
ndio kubanga akwatagana na media buli muntu munange aina wa handling abantu be nawe kenyine oyinza okuba n'omuntu nangamba naye kakati ono akwatagana nte ne dankani kubanga nze dankani anyiiza kati no bakwatagana bate ne bamanga bakola ki bakwatagana ne kati gomanye engeri gyohandlinga mu dankani n'otegeera nti kuba kati mu bulamu toyinza kwagala muntu gw'otamanyi for example kati saawa zino olaba generation ne Walukagga bade okuba banyizeemu bakwatagana kufa mufe nze ndi mugamba naye osobola okuva wano ayo ddamu balabanga bamukwano mbu beetegedde generation weakness ya Walukagga manyi weakness yani kati omuntu kasita omanyi kasabe wadde hanga olinkobyotegeera kakati ekyo kiva ku muntu n'omanya nti Ashiba ali atyali bwati Ameri ali atyali bwati nemwe balance nga ogenda okulanga mweyagala nnyo kati olwo osobola okumbuuza ti naye Ameri bakwatagana batya ne Chris Banina kati kino ekye omuntu n'agamba leka Chris Banina wabeeyagala na Ameri nga kyembadde njagala ntegeere kuba ndabakola beeryemu abantu obangiza nti ndabakola beeryemu ate si yabbanga ddene nnyo nti yawe yabbanga ddene tuleeta n'endala nti Shiba abadde n'emikwano nga bwe nagamba nti Shiba abadde n'emikwano gimbadde ndaba ebbanga ninga tekisobola mujja waatudde kanya nti Ameri amugyewo yibananga ntaata w'omwana antaata w'omwana tata w'omwana omwana yazadde ali mukunyumya nti yazadde naye yeebuuza ne Walukagga yeebuuza anti obuuziza nti ntaata w'omwana mukyali waza otubulaga tata w'omwana musajja kyekisingayo nakubuuza ali nanyini lubuto nanyini lubuto ani nanyini lubuto ani nanyini lubuto okusiiga nange mumubuuza munanga nti olaba kati wabeerawo omuntu nga anti kyekyekimu kyoli mu kubuuza nti mukwatagana mutya ne Shiba buli lwokwatagana n'omuntu ate waliwo olwotamuyingirira nnyo kati sirina ngeri gye muyingiriramu ne mubuuza owaayi ani nanyini lubuto ate awo mugenzi wala yensonga lwaki emikwano tegiwangaala mu bufunze simanyi obankasa sisobola mutuukayo eyo ate naye watayinza kuntuuka nti leero ate ani mukubaawo bwe mba nkyagadde tukyogera ekisinga okutta emikwano kwefasa okitegedde omuntu kubuuza nti ono mutegeera ekyo olina omuntu ng'etayagala kumumanyira kigenzi olinako olina okukoma okitegedde omanyako wano ebirala n'obimulekera abayagadde n'akunyumiza aba tayagadde tolina moral authority gemugamba nti sibwani ate yakufunyisa takubuulirako olundoga ndi okyali wangambuli yanzibira kulaffe tubbireko ate kakati olaba ekyo kyokubbi era kyekitta emikwano kati bw'aba yamubbirako n'amugamba kyama kyaffe n'amuya ng'akyogera ku mbe kiri mutu addayo kati bwakubbirako ababbiddeko ensi yonna baba ali kumpewo kumanya musajja ngwanguli so kati wabeerawo ebintu ebimu omuntu oba ne mukwano gwe ebintu byolina omulekera n'ogamba byayagala omanye abigamba byatayagala omanye era takola ki kati nange byajagala Shiba mmanyeko mbimugamba naye byayagala mumanyeko abikola ki abiŋŋamba ayagala ofuna Ameri yamufuna ati nze ku TikTok, Facebook, wonna oba onfuna saawa yonna wonna nawolazi kutonfuna kozi obadde ogamba aba business Facebook enamba ko eri, ku TikTok enamba ko eri, ku Instagram enamba ko eri basoke bagende eyo erinya liri Ameria Nambala toyina manager sina manager just nina team manager we ate manager kulisosolo manager gundi ayina kyayagala okugamba Duncan jango byogere kubanga Duncan ayina byayagala okubuuza Ameri alinga kazobe kapo ye manager driver DJ olutuka ku kivulu ye yagenda backstage ate kayo biyimba ate bwe bala youth band yebala iba abasanga nze nina team yange otinza kulaba tusakuddukanya bintu omuntu omu
tulina tutuula ne tulaba ebintu byaffe nga tulina okubikola naye sina manager mbu permanent job. Okay. Ati business endala zikwasaganya nyo tebuzimbi okumixinga la business endala ziri yensonga lwaki ogambye nina team ne music kyobola nagambye nina team nti olumu tiimu etuula bye mbasasobodde n'ebimaliriza nenkwasaganya ebirala. Tiza teams za njawulo eya business endala neya music endala. Okay. Akagamba okuyinza olekera omuvubuka. Kanyinza okulekera omuvubuka yenna ali eyo nti bannange okukola kikulu nnyo, okweyagaliza kikulu nnyo, mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera ekyo kyo kigumiza nnyo. Tulina okwebulirira tuveemu amalala tuveemu amaalo. Omutuufu oba olina okuba nga weemanya kubanga omanyi mukwana ekisinza otutumenya obulamu bwaffe bwonna malala. Kati saawa zino omwana ali mu kkomera yakutya ekifaananyi n'avuma abantu n'avuma omwana w'omuntu ali mu kkomera teri aliyo naye nga likes wazifunye z'oyagala followers wazifunye naye followers wozifuna what next zogenda okulya. So nze ndowooza tulowooze nnyo nga tetunnakola sooka olowooze kubanga kibi nnyo erinnya lyo ddimanyiramu ekyo ekintu kubanga neera we kinaggwa osuzeeko mukomera already record ogitaddewo bano bafollowa bo tebalina kyebagenda kugasa era tebalina towaba. So mbadde nsaba twetegerezenga nnyo mu bye tukola tuwulirize nga abatuliraanye era tufune emikwano emituufu kubanga buli lwofuna emikwano emituufu gikugolola gikuwabula. Abaana bategese tusubire kye tusuubira naffe tukisuubira omwaka ogujja tugenda kukola yawo kalisening party. Okay. EP fetulinze EP ajja kuta EP agenda kuta EP kigize ndongo ekyajja mwezi guno omwaka kuba kati guno omwaka guweddeko tutandikire mu January tuyingira November December ate katulina kanamyuka kati tujja tutambuza namyuka myuka. Okay. Nkankomyo kati nnyo tusiibula a generation ekigambo kyonza olekera omuntu oli vibrant nnyo oli buli nyawo ku TikTok social media ate abaana bangi abavubuka bali awo already abavubuka baka ekigambo kyobalekera beyagala nnyo but mu nsonga zino wano bewe kye bayita self love bavubuka batabuka abavubuka batabuka ku nsonga ezo nedda bewe kye bayita self love buli bwobanga weeyagadde ebiseera ebisinga otya nnyo okweyonoona okweyonoona kibatesi kibi okweshiisha otya nnyo oyagala nnyo okuuma erinnya lyo oyagala nnyo okola tolumya abantu kubanga ebiseera ebisinga wano ku social media abaana boolaba oba abakyala obusungu obungi bwe balina buvamu ekyo kuba nti tebeeyagala tebamanyi naki kye bali. So bagezeeko nnyo okudiscovering ekyo kye bali bw'omala okwemanya nti nze ndi generations this is my worth so then ne byoba okola byonna oba oga nti ngenda kwerumya let alone nyina omuntu gwe ngenda okulumya then bave ne mu dinaayo bw'olaba omuntu nga alina ekintu kyakusingako accept yogerako n'omuwala omuto oyo omuwala omuto oyo ali ku radio omuwala omuto ali ku radio oba ali ku live ali ku TikTok yaffe ali ku TikTok ye omuwala omuto oyo akwegomba bako direction gy'omuwa batwegombera bwereere. Anyways era omuwala omuto ekyensosa okwogerera kyabawala ate especially n'abakazi kubanga bw'otunula emikutu kuno kwe tuli abakyala ffe tusinza okusiga obukyayi to be honest with you tuli nnyo mu dinaayo nti ojja kulaba Mary nga alina emmotoka gy'avuga togiina tonnatuusa kugifuna omunyigire bunyigizi oyiseewo kimu nti Mary malaya generations malaya naye kyo kikiriza nti wamalaya bungi nnyo bule kuba nabadde ino reality gye nkugamba nagenze ku street awo nenzijjawo bopikini obobirijja abaana babiri gembaleeta wano mu studio nitunyumyamu naye banyiivu abawala bali kye baŋŋambye badde beeryamu nyomola yaŋŋambye ekigambo naŋŋamba nti munyiivu olwa social media eno yajja bubakiraaya nti baako baavaayo eri ku kkubo tebakyajja kati babasanga eno ku mikutu gino naye tokimanyi ekigambo ekyo kiri misplaced ennaku zino nti buli mukazi alina engeri gy'alabikamu nze nkyanya okwekozanga example sinnafuna kivumo kinzitoweredde nnyo nga kyakuŋŋamba nti oli malaaya okitegedde
kizitowa muli nawe n'otandika okwetunula tolanga n'okubuuza ku bantu nti ndabika nga malaya nyambala nga malaya oba kitegeera so kati ne weesanga nga kyo kyennyini tekikyalina makulu era abali ku street nze ndabye ddala bandibage nti bali mu kunoonya mirimu so si bamalaya kuba tekikyalina makulu buli mukazi malaya ate era buli mukazi alina kubeera malaya malaya alabika bulungi malaya abeera mukozi malaya aba alinamu kasente era ndo amaka agatalimu malaya nga ye mukazi musajja tafuna ssanyu so buli mukazi either way lyekkubo ffenna tuli bamalaya so abaana bakole nnyo ate bayiga okubuuza we batategedde buuza tonyiga bunyiizi ga nti jeni nalabye okola bwoti ne bwoti nkole ntya wakikola otya oba okitegeera Amelia. kansoke kibuuza badde nkubuuza 6 pack oyagala 6 pack oba 1 pack nedda sebo 6 pack buuza kubuuza 6 pack 1 pack 6 pack sikulimbe tulina emyaka gye twali tujagalirako ndi mu second row ina akalenzi kola kalina ku 6 nga tetumanyi kumanya nti omusajja alina okukola odooza nti taata maama be balina okuwa omulenzi ku ssaawa eno omusajja alina 6 packs honestly speaking nyinza okufantasize nga nti nja kulabako kunywako naawe kacaayi other than that bingi nnyo byenjagala oleete ku mmeeza after the 6 pack nga nzira nezinsanyusiza tuzaako ki kitegeeza ne wanu nnene ne bwajja ne kwota Amelia wamma nkubuuza ekibuuzo ku bad food no bad sex kirwa kyoyinza okukola Bad food and bad sex. Emmere mbi ne n'akabooza kabi akazanya akabi okumiikirizaawo ki Ddala saagala sex mu. namyoka yakutadde kati ekitegeeza kabuuzeekosa ansa yasa kugimanyi amasa naffe leero generation yange bangamutute Mathias eni ekigambo nga temana bagenda abakyala bano nakyo oyinza oweerekereza oli musajja muzadde oli musajja mukulembeze kyoyinza obalekera kuba mmanyi olina bingi nja kibalekera bonna bansiige bagende nga bawuliriza saagala kulekera bano nyaba kulekera ggwanga yonna abali Akagambo kokka. kati bandi basabayo akagambo kamu kubuulira ejjendale Mbako kyombuulirira. Mbako kyongambayo. Amelia nja kukubira essimu bote mukoze buulirire ate generation sina kimu